Buganda bampuliriza mbalamusizaako. Ensonga z'obuyisiraamu zikutte wansi ne waggulu. Ne gy'owulirira bino ng'Abasiraamu bakyekumamu okutayaka nga baagala okumanya ani ali emabega w'okusaanyaawo eddiini y'obuyisiraamu mu ggwanga erya Uganda. Ye ebigendererwa ki by'alina lwaki ayagala okusaanyaawo obuyisiraamu bw'ataaleeta? Sooke tuwulize vidiyo eno. Bwe balaba nga mukyali b'amaanyi ne baddayo ne batuula nga kati tukoze tutya tuyiye ekirala. Nga tukyali baana abato twawulirako nti waliwoko okulwanagana wakati w'Abasiraamu n'abapoliisi ku Kampala mu Kaddawo waggulu. Era tuula nti battirawo abapoliisi simanyi ne batta n'embwa za poliisi. Ebiseera ebyo luza gwali omulundi gwe baali basoose okukola ataaka ku Busiraamu. Bagenda okulaba Abasiraamu bakyali baki? Bakyali strong, bakyali b'amaanyi. Ne bagamba musiizinge fire ne basirika. Abasiraamu ne balowooza nti bikoze eki? Biwedde. Ne batambula wayita akabanga bateekateeka okulonda. Okulonda okwo baakuwa obudde. Era baakuwa attention ne sente ne baziteekamu ne bajja batutega bulooka waabwe. Bulooka waabwe najja ali akalulu k'okufuuka mufuti w'Obusiraamu mu Uganda. Abasiraamu tebataamanya. Oba okitegeera, bw'amala ofuuka mufuti afugako ebbanga lyafuga. Abasiraamu bagenda okulaba ng'omusajja atandise okuteeka abantu ku kakiiko ak'obukulembeze bw'Obusiraamu mu ggwanga abatalina bisaanyizo bibafuula abakulembeze mu bifo by'abawadde. Omwali Hassani basajja balaba okumulonda nga chairman wa Supreme Council nga talinaayo kyafaayo kyonna wadde ebisaanyizo byonna ebimusobozesa okufuuka chairman w'Obusiraamu mu Uganda. Golooza Mubajje yamulonda. Bisaanyizo ki Mubajje byatunula okulonda Hassani basajja balaba. Kitegeeza nti waliwo invisible force eyaforcinga abasajja balaba okubeera nti afuuka chairman Kampala mu kadde waggulu awo. Era bwe yamala ofuuka chairman mu bbanga tono nnyo yali amaze okugula ploti ezeetoolodde omuzikiti ogwo wansi awo. Bw'amala ozigula nga Hassani basajja balaba ali n'aziguza Hacks Investment Company ye. Nga bwe nnyinza okugula property ali n'enjiguza Mpombo Restaurant. Oba okitegeera. Kati munnange awo baseeka we baasitukira nga bakulembeddwa Sheikh Nuhu Muzaata, baseka Sekimpi, baseka Mamadi Kigundu, baseka Sudiki Ndawula n'abalala. Ne bateekawo force ne resistance y'amaanyi. Era mujjukira ebiseera ebyo tewaliwo social media naye kye baakolanga bakwatanga obutambi emisomo egyabanga gisomeseddwa naddala Sheikh Nuhu Muzaata ne batandika okubuteeka ku zisidi nga bazitunda ku street nga Muzaata alaga obuyaaye n'obubbi bwa Mubajje mpaka lwe baatuuka n'ozibaaninga obutaddamu okukkiriza zitunda ku street ya Kampala yonna sidi za Sheikh Nuhu Muzaata ng'akalakata Mubajje. Era bagenda olaba mu biseera ebyo ng'era amaanyi maki ng'era amaanyi gakyali mangi, resistance n'eba y'amaanyi nnyo ne bigaana. Kwajjuka mu budde obwo Nakasero yali agenda, Market Street yali agenda, poloti za wali ku Kampala nga zigenze, Abasiraamu ne basituka ne basaawo force. Ne bagamba nti maanyi gakyali manyi mugira mubaleka. Bwe bamala okuba nga abasiizinze fire bagenze mu kooti Mubajje awozezza simanyi mulamuzi Margaret Tibulya simanyi bawasaidde Mubajje omusango simanyi bagambye constitution emukiza okulunda ebintu by'Obusiraamu byonna nga babikola. Ekirowooza biwedde ekyaddirira baseeka bonna abaali ku ttiimu eyali ewakanya Mubajje okufunda ebintu by'Obusiraamu batandika okukubwa amasasi misanatu. Abdulkarim Sentamu ne gamulya, Abba Kalimuwaya ne gamulya, Mustafa Bahiga ne gamulya, Hassani Kirya ne gamulya, Amadi Kigundu ne gamulya. Bamala okugaba kubawo bonna maiti bafudde. Ekyaddirira abaali basigaddewo ng'abalamu Yahya Ramadan, Yunus Kamoga, Murtala Bukenya, Siraje Kawooya, abo bonna ba Ismail Ssentongo ne babakwata bakuba munda. Nsooka babakalakata emyaka egi nga bali tebalina musango babavunaana. Kooti bawaleta mu kooti esala egamba nti balina akakwata konna na kuttibwa kw'abaseeka. Nti buzibu ki bakola ekiyitibwa verbal terrorism bayogera ebigambo by'ekitujju. N'olwekyo basibiddwa obulamu bwabwe bwonna. Gwe baawa ekibonerezo ekitono yali Siraje Kawooya myaka 30 ng'ali mu nkomyo.
fenna tugwamu amanyi subhanallah bashekhe baffe bawedde la ilaha illallah abasajja ba omusango teguliyo mu byafa bya Uganda tegubangayo kirezanga n'ensala yawe n'ekibonezo kyagwo tekiriyo y'omulamuzi kyebamulagira okukola kyakola kyeyayogera n'ekibonezo kyebamulagira kyeyakola bamalamu essuubi ly'okuddamu okusinkana abantu n'okubeera ne famire zaabwe nga bali bamanyi kaweddemu waite ebbanga tontugira okuba nti baseeka babatadde nti awatali kakwakulizo konna bateereddwa twebaza Allah okuba nti baabata okubeera ne famire zaabwe nga bali bamanyi kaweddemu waite ebbanga tontugira okuba nti baseeka babatadde ezo ensonga bw'oziwuliriza obulungi nnyo kikuyamba okumanya ani ali emabega w'okubba ebintu by'obuyisiraamu. Bw'omala okumanya ani ali emabega w'okubba ebintu by'obuyisiraamu, sooka weebuuze kigendererwa kikyayagala ku buyisiraamu. Ekigendererwa kyabwe baagala ttaka. Kubanga bakugambye nti abantu baali batadde olukongolo ku mufuti Mubajje. Mubajje yali abba emmaali y'obuyisiraamu, abasiraamu ne bamuviira mu mbeera ne beekyanga. Abasiraamu bwe beekyanga, buli yavangayo okusitula eddoboozi nti Mubajje tuviire ku mmaali y'obuyisiraamu, yattibwa, abaasigalawo ne basibwa. Twebuuza nti Mubajje alina obuyinza obutta basiraamu banne? Mubajje alina emmundu ezisobola okutta abantu abo nti kuba bamwogeddeko? Oba Mubajje alina ekkomera erisobola okusiba abantu abatamukkiriza kutunda mmaali ya buyisiraamu? Kitegeeza ani alina obuyinza ku bintu ebyo? Ani alina obuyinza ku kutunda emmaali y'obuyisiraamu? Era ani alina emmundu ezisobola okukuba amasheeyi abalwanyisa Mubajje obutatunda mmaali ya buyisiraamu? Kituyigiriza ki kino? Bayinza okuba bakyali mu buyisiraamu babutazaama, omukatoliki osirise, omulokole osirise, omukristaayo gy'oli osirise, omuprotesitanti osirise, ogamba nze tebinkwatako kasita bali ku buyisiraamu. Bali ku buyisiraamu olwaleero baagala obbumalawo bbukuba ekigwo. Gw'osuubidde nti banaamalawo obuyisiraamu bagenda kuba bateredde, ebibatawanya bigenda kuba bivuddewo. Kitegeeza eddiini y'obuyisiraamu bagimaliriza tewakyali asitula mutwe, batandike ku ddiini ezisigadde emu ku emu. Paka lwe banaazikuba ekigwo nga tewali asobola kulwanirira munne, anti buli gwe bakwatako eddiini ezisigadde zigamba z'ebyo tebinkwatako. Kitegeeza ki kino? Nti bwe kituuka ku buyisiraamu kiba kikutte ku ddiini zonna, olw'ensonga nti bwe bamaliriza omusiraamu badda ku ggwe omulokole, badda ku ggwe omukatoliki, badda ku ggwe omukristaayo. Omulokole oyinza okulowooza nti ggwe oli seefu kubanga weewaayo okuweereza mwami Museveni. N'abayisiraamu mwe bali bangi abamuweereza era abamukolera, naye akulaga nti eddiini y'obuyisiraamu tajyagala, ayagala gisaanyaawo. Ojja kulowooza nti okyamukolera tajja kukukwatako. Bw'anaamalawo bonna bano abalala eddiini endala, agenda kusemba naawe nga tewali akulwanirira. Kitegeeza kino lwoya lwa mu nnyindo, buli muntu olina ddwekuula wekka. Naye ate nga bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Tetwerabira nti bwe tukwatira awamu ng'eddiini ffenna eziri mu ggwanga Uganda, tusobola okulwanyisa enkola eno ne tugiggyawo ey'okuvvoola amaddiini g'abantu. Tusobola okulwanyisa omuntu oyo eyeekiise mu ddiini zaffe okuzisaanyaawo. Bwe tunaagamba nti kiri ku basiraamu bokka, bagenda kusaanawo. Naffe bukeere enkya nga buli ddiini bagisensedde. Kuba ekigendererwa ky'abasajja bano kye baagala kweddiza ggwanga Uganda nga tewali abakuba ku mukono, nga tewali munnaddiini abatawaanya kyasobola okubuusa bannayuganda n'ababuulira ku nsobi z'abasajja bano. Twebaza Allah okuba nti baabata oba kitegeera, naye endagaano ezaakolebwa ezaatuukibwako okubeera nti bateebwa bo be bamanyi, n'eyabata ne mungu waabwe ffe tetwabimanyi. Oba kitegeera, wayita ebbanga ttono nnyo nga ttiimu zonna ezaali ziwakanya Mubajje okutunda ebintu by'obusiraamu nga bafuuse ekintu eki. Tugenda okulaba nga ow'ekibuli bamuyitaani Kasula Endirangwa, kuliko ono omulala omusajja omuddugavu omumpi ani oyo, Kibaate, Seeka Kibaate. Tugenda okulaba Seeka Yunusu Kamoga Amiiri owa Market Street.
Sekaino Sukamoga ne Mubajje n'ababali babawerekeddeko n'abali wa Mwami Museveni mu State House nga bafuuse eki abaali bawakanya Mubajje tunde Emaali y'Obusiraamu ne gwe baali bawakanya nga bonna balipootinga wa muntu omu bonna bali mu State House wa Mwami Museveni. Kati mbolye essaawa eno kwabo bonna ani ayinza okuyimirira mu maaso ga Mubajje n'amugamba nti kyokola kikyamu okutunda Emaali y'Obusiraamu nga bafuuka ttiimu emu? Tewakyali. Era kyokola nti abasajja baavuddeyo kyere nga tebali mu kutya kwonna nga tebalisuubirayo resistance yonna. Bamuzaata abaali bakuba kerere baagenda dda, ba Anasikalisa baagenda dda, basekimpi baagenda dda, abakyali abalamu nga Basuddiiki Ndawula taasiibewo taasulewo myezi 5 agimala Kampala, myezi 3 agimala India nga bamununa butwa mu mubiri. Baga nti kati ataani akyakanga bo mu kutula kwabwe balabanga awatali bo bwe batwe balaba bo balabanga watakola ki awatali bwe batunanga balaba bakamoga babalina mu 5 bali babaziika dda baafa abaliwo abatana bagenda mu 5 ze bali kutaasiibo taasulewo balabira danga awatali wadde n'ogu asobola balemesa okukola kye baagala. Era ensonga kyolaba nti bwe bayogedde erinnya lyani abanja mwawulidde erinnya waawa mwategeddeyo gy'ava. Tebakomye kwekyo ne baga nti ayina akakwate n'Oluganda ku Sam Kahamba Kuteesa. Sam Kahamba Kuteesa ayina akakwate n'Oluganda kubafuga eggwanga Uganda. Ani agenda okubalemesa? Bo balabire danga essaawa eno tewakyali. Kyovola nti ne property bazitadde ku list bamanyi ne we ziri. Baagala Kampala Mukadde, baagala Market Street, baagala ey'Entebbe, baagala ey'Ejjinja, baagala eyawa ey'Embaale. Tebakomye ku ekyo ne kampani obukampani Supreme Council mweyina emigabo najjo bagyagala ku buwumbi 3 n'obukadde 4 simanyi nezigwamu baagala obuwumbi 19 kumpi 19 obukadde 8 simanyi mumeka bwe buwumbi kumpi 40 gwe baagala ate mu nnaku aga 3 nga mumaze sibawa ekitasobokerako ddala ekitakola ki ekitasobokerako ddala. Allah yeeyimirira okutaasa Obusiraamu. Fe Abasiraamu ne tulisalawo okulyamu Obusiraamu olukwe Allah agenda kutaasa Obusiraamu. Abasiraamu basobola okusaanawo naye Obusiraamu tebusobola kusaanawo. Abasiraamu basobola okwonoona n'okwonooneka, Obusiraamu tebusobola kwonooneka, bo busigala buli kiriya. Gojja buzi eri eringa nnyanja n'osenako ky'osobola n'ogenda, bo ne busigalawo nga bujjudde. Temugeza ne mulimbibwa nti okuttibwa kw'abaseeka abaafa n'okunafuizibwa kw'abo abaliwo kati nti ensonga ejjo basobozesa okutwala ebintu by'Obusiraamu nga bwe mwagala nga teri abakubye ku mukono. Obusiraamu tebuzimbibwa kwabo, Obusiraamu buzimbibwa ku Qur'ani na mubaka wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye mutannakwatako. Kitegeeza nti abakyasobola okulwanirira Obusiraamu n'ebintu by'Obusiraamu weetuli balamu. Basiraamu temumala obudde nga mulanaga ne Mubajje kubikwatagana n'Obusiraamu. Omutuufu w'okulwanyisa ku kikwatagana n'ebintu by'Obusiraamu si Mubajje. Mubajje mumulabe nga leediyo ebika abafudde naye nga waliwo olumba olutta bano Mubajje baabika. Kisegedde wabula kye tuvunaana Mubajje kwe kwelemeza ku bukulembeze bwalimu nga bbulooka ng'omulimu gwe gwa kutuukiza bigendererwa byabo abamusibe mu bukulembeze obwo. Kubanga singa yalina omutima gw'Obusiraamu n'ogumira Obusiraamu yali baddaga nti bannange oba mufuti muvuddeko batekewo omulala. Then omulala bwe yalize nga Mubajje nga yejjeraga nti mwali mugamba nti nze mubi nze nnyonoona n'oyo wuuyo. Kitegeeza waliwo ekitukozesa ensobi mu kye mutamanyi ne munnange wuuyo bamutandiseeko nga nze bankozesanga. Naye yalemerawo. Yakola ki? Yalemerawo. Kale kye kimufuula omubi. Naye ng'ekyamazima si yatwala ebintu by'Obusiraamu talina gy'abitwala. Abatwala ebintu by'Obusiraamu mwabategedde amannya gaabwe mwagawulidde, ne famire zaabwe mwe bava mwazitegedde, ne be balinako akakwate n'enganda mwabategedde. Ebintu famire gye biraga mutegeddeyo. Si wa Mubajje tebigenda Mbaale.
eyaguze ebintu erinnya mwaliwulidde wajava ne baani balinako akakwate ebintu by'obusiramu gye biraga mutegeddeyo mubeerewo nga mukimanyi bulijjo tubagamba bannange okutereeza eggwanga Uganda kukakata ku buli munnauganda yenna nga mwemutuwoliza kimu ffe tetuli ku byabufuzi ne tubagamba nti obubi bw'ebyobufuzi ebiri mu Uganda tebulina gwe butajja kukosa essaawa eno musiraamu kyawulira essanyu nga bagayita omuzikiti gwa Kampala mukadde bagutwala oli baga nti njagala ettaka kugutudde kiba kitegeeza kikiriza nti aba agujjawo either ogulekawo nga muli bapangisa oba okugumenyawo yenaganze njagala wooteri n'amabaala bye binkolera ssente musiraamu kyagenda okusanyuka nga obadde oyitawo ng'olaba muzikiti ogubadde ekyobulambuzi ekimu ku byobulambuzi mu Uganda omuzikiti ogwo nga bataddewo wooteri gali kwoleka n'amabaala ne zikiraabu ani gwe kisanyusa ani gwe kigenda osanyusa nga ettaka ly'obusiraamu eriri opposite Victoria Mall Entebbe ng'osanze bazimbyewo birala ebitakwatagana na busiraamu nga balitutte nga poloti eyo yokka okutudde omuzikiti ogwo esobola okugula obuwumbi 20 bwe muma nga mutunda byalaali esobola okugula obuwumbi 20 nga mutunda byalaali oŋŋamba otya nti otwala ettaka eyo n'otwalirako ne poloti endala 6 okuva mu buli tawuni ya Uganda nesigala nga era bilioni 19 teziweze nga mulina n'otwala n'emigabo Supreme Council gyerina mu kampuni ebintu bye batwala banneesi ya Supreme Council muzuuke basiraamu ebintu bye batwala si ya Supreme Council ebintu bye batwala byange bya mwana wange na muzzukulu wange naawe wenna ndaba nga watola shahada n'osiramuka eyo maali batwala maali yo